Wabaddewo dduka ku makya ga leero wakati mu Kampala nga poliisi n'amagye beezooba n'abavubuka bakiwagi abeeyita aba Red Top. Abavubuka ba Red Top bakedde kwekalakaasa ku nguudo z'omu kibuga Kampala nga bawakanya entegeka z'okulayiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni sabbiiti ejja. Be bamanyiddwa okusuula obubizi mu Paalamenti ne mu bitundu ebirala mu kibuga Kampala nga balaga okwemulugunya kwabwe ku Fugabbi. Olwaleero babadde bategese okulayiza Dr. Kizza Besigye ye gwe bagamba nti ye mukulembeze omutuufu eyasinga mu kalulu k'obwa pulezidenti, naye poliisi n'erinnya eggere mu ntegeka zaabwe. Poliisi ekuttemu abavubuka abawerera ddala 6 n'ebasuula ku mmotoka zaabwe ebatwale babitebye mu kkooti. Poliisi ebadde ekuba omukka ogubalagala, emiggo n'amasasi mu beekalakaasi ekireetedde emirimu n'ebyentambula okusannyalala wakati mu kibuga. Kkooti yayisa ekiragiro sabbiiti ewedde ng'ekugira obwegugungo bwonna obuzze bukolebwa Dr. Kizza Besigye n'abawagizi be. Lunaku lwa leero abavubuka bangi balabiddwako ku nguudo z'ekibuga Kampala nga beegugunga, wabula poliisi n'amagye bisobodde bagombamu obwala nga kati we twogerera poliisi n'amagye birawuna enguudo n'ebizimbe ebyetoolodde ekibuga Kampala. Ku lwa Kingdom TV, nze Steven Tulalugayo amalindirire.